n'abali wano muli bakandideti bakufa temuseka nnyo. Oba empologoma erya muddo, empologoma terya muddo, erya ennyama, erya ennyama. Ennyama bwegwayo ng'erya omwana gwayo, omwana gwayo bwegugwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Tuteeka history sayidi yabadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yetuleese wano mu maziga bw'atayiga era atakula mutima oliyiga ddi. Era bannayuganda mukimanyi ekisinza basibako embeera embi mutannyo okufa. Bonna bonna abali wano muli bazadde mwazaala abaana. Nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerere. Bwebifo bbiri omwana we yafa. Naye yamuteekamu obulungu busatu omwana yagaana okuwona. Nze nali mwina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu tezisobola kukutaasa. Ekikutaasa kiva wa Katonda kubanga eri gye wajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mugane kumanya okulwanirira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emmundu. Mbagezaako balabirako n'emukuba mulwali because twabalawana fena bagenda kwetaba gwe mwana we akola vidiyo abasajja abo bankubira essimu awo bonna batudde mu tenti eri ne bagamba kajja tukutwala essaawa yonna. Naye bagamba mwempulirize bulungi ebbadde gye banzaala mwempulirize temukuba nduulu mu byo meseji eno. Naye bagamba ebbadde gye banzaala taata nzaala yafa, maama yafa, baganda bange bafa ate ne bafa sirimu tebafa masasi. Kati bwe okuba essasi oba nyambye na butafa na bulumi. Kitegeeza temunaakomanga okutya, temunaakomanga okujinjibya abasajja bano. Ne mukuzika babayita $5,000,000 nga Isima abadde mwavu ng'abonaabona. Teyayinza namuzimbira kalumba. Ne mukubira emyaliza amekanga enduulu. Bannayuganda mugalina ekizibu kingi. Bino ffe balina okwogera. Bwe tufuna akazibu kati katuyogere migoya temutusalako. Bannayuganda gamawulire amazima. Kubanga abali wantu bali atagenda kufa. Kubanga abali wantu manyi ngeri giwajjamu ku nsi. Salayo mbanzirayo Kampala ne banzita temukaaba mugambe bajageze kubeera na Katonda kuba nze nzirako. Owasa Isima tabadde mumanyi. Owasa Isima tabadde mumanyi bakuba mistake tabadde mumanyi banoonya nze. Bankubidde essimu nga ndi mmalira ne paakingi okumala essaawa nnamba. Naye nkubira kutakisi ne mubuuza. Oyinza bakuba Isima tebakoze mistake bakajjo. Ekakiika. Bawo kakiika omwo. Bagamba bayinza kuba bakoze mistake nga bate banoonya ani abanoonya bajjo. Naye okufa kwa Isima ate kubanga gavumenti ya Pulezidenti Museveni yagwa. Olw'okuta omwaduzi tuyinza tosobola kukuuma ggwanga nga bawawakulemye okukuuma. Era abantu bangi abamenyesa emitima nga Isima afudde. Era gavumenti y'NRM bagishaye ebitundu ebirala kitanda okugenda kwa Isima kukoze nga saddaaka. Njagala mbawulire ku mulembe gwa Amini Batejafu abaaliwo. Batabisha kuteganya mulimu Isima mutwale nga Bishop Mulimu nti bano banyiga n'abantu baabwe kati kwaganya okuzuukuka olinda ki? Nze bajagamba bino bamanyi natabalako nendabeeramu nembayiga kati balina kye baŋŋamba kubanga manyi nnyo teri fuuca agulakazinda agumize agulakazinda alabo mba kumuzinayo kulonga mbagamba Bobi Wine aŋŋambye ali wamu nammwe temukwamu ssuubi saabona Allah